Munaye bagamba nti kiva ku ngozi. Oba akagerako okamanyi. Kiva ku ngozi. Kangambe. Kati ku bantu oba mwana kyanabeera ebiseera ebisinga tubeera bya mubuki n'okukula. Kimanyi nti ozze kukola mulimu kankyogere open blank ng'okimanyi nti ozze kukola mulimu gwa house girl n'ova e Uganda n'otuuka e Dubai nga wajja kukola mulimu gwa house girl wakabeera mu Dubai omwezi gumu nga gwe n'owulira kati ategeka ebivulu n'ogamba nti buli muntu yenna tajja kugamba gye nvudde weewe naye nga buli muntu yenna ku mulimu gwabaddeko gwafuniddeko ki experience oba okiraba nti wogenda ng'okula olutandika oyingira bracket awo n'entandiko amalala neŋŋamba nti kati nze sikyakola mulimu guka wansi wa miliyoni olwo kati singa tunafunayo girlfriend ebbanga eryo lyonna eryo ebbanga nze nalina omukazi gwe nali njagala omukazi wange nali namuleka Uganda neera we nafuna omulimu gwenkugambye ogwo kye nasooka okukola kumukwata kumuleeta nti tebeekolera ki enkomerero ya bulamu bwabwe nti ne bw'obeera nga bakutte ng'ovudde e Uganda ng'osazeewo Nyondo n'ogamba nti nze buli muntu yenna singa atuula n'agamba nti bwe nali ngenda okufuna akatabo ku internal affairs my missions were ABC. Are you looking for a visa, ticket, hotel bookings, tours, or airport pickup? I am Jocelyn, your travel consultant from Open Vision Tourism. We are located at Bania Square, opposite the Today Sheikh Mariam Building. For more details, you can visit our website at www.openvisiontourism.ae. Open Vision Tourism, we're here to serve you. Omuntu yenna okutukako wonna wabeera atuuse oba waviira mu myaka gye bamutegeerera n'atuuka mu myaka gye yeetegerera mwana wattu aba ayise mu kusoomozebwa oba ziyite challenges ez'enjawulo. Kati naawo ffe we tuva ne tugamba nti munnange yoga amanya yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukoto ogwa Nyondo Media okubanga ate nkutuusako programu yaffe eno yoga buli lunaku olw'omukaaga. Olunaku olwaleero tuli ate n'omu kaŋŋambe nti one of the best promoters in UAE gambanga Dubai abasinga tumumanyi nga cats promoter naye nga mmanyi alina amanya amazaali oba abakulu ge bamuwa agenda kutweyanjulira atuwulire amanya ge amazaale natera okuviira ddala awo tumugambe nti yoga okutuuka mu mwaka omupya okutuuka ku bintu ebirungi kubanga kimanyi n'egyavudde wala kati tusanyuse okukola mukama wange. Nze asinze Nyondo kwebaza okunkyazaako neera guno omukisa gw'amaanyi nti tuli twasemba olabagana mu mwaka gwa 2022 kati tuli mu mwaka 2023 tulaba muno mukama wa buyinza yoga naawe amanya bampita Katulume Isaac neddira Nkima. Katulume Isaac Katulume abeera Wankima. Nkima so yo mube Nkima tosagambirayo. Yo sisagambirayo kubanga nze ne mu Nkima nze akulira omutuba gw'ab'Enkima. Kati kitegeeza ne mu kika ky'ab'Enkima nabo bagamba obukulu buva eri ani? Obuva eri Katonda. Nera omukulu gw'omutuba gw'ab'Enkima bamuyita Katulume. Akabiro kabeera ki? Akabiro kaba ka mukuukulu. Mubeera n'omubala oba muyita mubala? Omubala guvuga nti sennyenku twokye ennyama. Neera nze bw'obeera ng'oyagala okunkyaza gwe tabusi nnyama. Kaba kaweddemu. Oba kwasizaawo? Buli kimu kiba kigenda ttambula ki taratibu. Ate nga nzaalibwa banzaalira Kampala naye nga bajjajjaffe bali Kayunga Bugerere gye tusibuka. Ekiggwa kyaffe oba ekijja kiri Kaazi. Neera bw'ogenda gwe n'otuuka e Kayunga obuuza wa boda yenna gw'osanga omugamba njagala ontwale w'omusajja gwe bayita Ssaalongo Mugerwa Yafeesi nzaala nnyo ate nfiisa nnyo.
Ozaala nnyo ate ofiisa nnyo. Ye jjajja sinze. Ye jjajja ffe Mugirwa. Ate jjajjange neera omukyala naye ali awo bamuyita mukyala magezi. Yakulira abakazi abakyala bonna mu ssaza ly'e Bugerere e Bulange. Kati so neera bw'otuukawo neera n'obugamba njagala kuntwala wa mukyala magezi. Munaye taata waffe teyagenda nnyo wala, teyagenda Masaka. Yeyagaliranga awo. Teyabuuka nsalosalo neera bwe yava awo ewa kitaawe nadda ewa neyiba. Neera simanyi bwe yakikwasaganyanga kubanga mwe bwe munyiiga mangu n'embiro kudduka waka. Kati simanyi bwe byabeeranga. Kati okosa tuwulidde amannya ge naye ife abasinga tumanyi Kati era erinnya livuga nnyo waneno mu UAE. Naye ekisinga okwewuunyisa nti abantu batono nnyo abali balabyeko Kati physically. However erinnya lyo ddene naye ng'omuntu yenga ye physically tamanyikiddwa. So olunaku olwaleero of course mujja kwebaza Nyondo Media kubanga tumunoonyezaako si musajja wa kamera okuviira ddala ku biri ebyagwawo. Ensasa ge yaliwo oluvannyuma lw'okutegeka omuyimbi omunene mu ggwanga Bobi Wine oba omukulembeze wa NUP. Twagezaako omunoonyaako naye yagezaako okutwekweka. Naye mukama w'amaanyi olunaku olwaleero tuli naye mu studio zaffe eza Nyondo Media. Wabula kyemmanyi mu bulamu bw'ensi buli muntu abaako ne gyenvudde we agenda kubanga ate atemeramu katonotono kubanga tasobola kubimalayo. E Uganda yavaayo atya najja wano mu UAE yasooka mu mulimu ki ate okubeera promoter oba okugenda mu promotions. Kati e Uganda nga tutandikidde Uganda munaye bagamba nti kiva ku ngozi oba akageraako okamanyi kiva ku ngozi. Kaŋŋambe kati ku bantu oba omwana ky'anaabeera ebiseera ebisinga tubirabiramu buki mu kukula. Kati entandika yange natandikira nasomerawo kusomero bakayita Rosa Chindagaten. Kali awo Mulago ku Mawanda Road we natandikira. Nero omukazi eyantandika okunsomesa baali bamuyita Sarah. Erinnya lyenzijjukira yali headmistress waffe. Ebiseera ebyo nali ndowooza nali mu something like nali ndowooza mu P3 ne kawala ka banjomani nako ne kajja. That's what I remember in my primary level. Twasomanga nako naye nga banjomani yajjanga n'akanona ku ssomero. Banjomani omanyi akadde ako neera banjomani musajja aludde neera nga mwana wa munona awo yasulanga awo Mulago neera nga omwana ye bwamunona be baana betwegombanga ku ssomero. Omwana wa Serebo akoze eki amunonye. Naye kati naffe munaayo okuvaayo bwe twabiranga ne buno obusipiikide obwo bwe muvaayo ne muzina nga bw'omanyi nti omwana omulalo neera takola ki neera nga nze abeera mu layini ewasookera ddala. Kati nenfuna omukisa Banjoma najja nanfuwako kaki kasente naye naŋŋamba omwana oyo aliba yagamba erimuso nagamba omwana oyo nno mumulemereko nnyo ajja kubaamu omulama. Kati eyo primary level nengivaako neera ku Rosa awe namalira ekibiina ekyomusanvu nenva ku Rosa nengenda kusomera baali baliyita Noah's Ark lyali Lugazi. Nensomera ku Noah's Ark paka senior 4 neera ku Noah's Ark nali bwe natuuka senior 1 neera natuuka ndi mujagujagu. Mwana yakayingira abaana abawala ne bampitaayita ng'empale eri wansi. Kyekyo kyemugambye nti kiva ku ngozi neera nga ndi mujagujagu okiraba kuva buto njagala nkibeere kino kyendi olwaleero. Abaana abo bakubuuzizza oli mu class ki ne mbagamba senior 1 nga bagamba nnyongo ne yakajja naye nga ali buki bulala olinga atali nnyongo. So awo ne tugira awo tugenze mu senior 2 tutandise okwesimbawo. Nenesimbawo awo neera nenesimbawo ku bwe mudidi music dance and drama prefect neera nga nze byebintu byange ndi mu senior 2 olwo naye senior 2 nempaguza buno bupato obubeera ku ssomero Small Rivers Party sinatuuka beera mu senior 4 naye nga
mbeeramu mu pate zaabwe ng'organiza sibulako naye ebyo ebiseera muzeeyi yali ayina muwala gwe yali akolanga naye baalinga omuyenga iziti muyenga ewali international hospital Kibuli ku international hospital awo oyambukira nga bayina event company netegeka mikolo biki kati nganze abaana banedanira nnyo kubanga bamuzeeyi baali bayina event company kati nganze ngenda bakolera ebintu bibabukingira ku layisi nga bw'omanyi nze nga bwenzireka ngamba muzeeyi biki ku ssomero nga nendo kyeragala ku ssomero kukola ki kubeera w'amaanyi kuvimba bagambe kapeti red carpet yo yagireese okitegeera kati mu kuva eyo eyaffe etuuka balina ebintu byebalonda mbyerabidde manyi emyaka gigendetedde mbyerabidde netulonda kabinenti egenda otegeka nentegeka senior 4 Leaders Party nera ba prom olwo nga nze bupate obubeera ku ssomero kuleeta abantu bayimbi biki kiva ku ngozi olwo kitegeera kati buno bupate kuleeta bayimbi nere ebiseera nga Maria yakatandika nasooka mulaba ku ssomero newe nkimujukiza takijjukira batambulanga ku masomero nga balaba Crystal Pande ebyo byategeka ku masomero najjaawo nera nga buli mwana asasula 2,000 ne tubireeta ne basasula nera ntubanga nezitaana apo ku ssomero buli vasipate tutegese muba mugenze muolidde ne mugamba tugenda kukola beach tugende eyo ku beach okitegeera kati nga tubutegeka obwo obuntu mpola kati senior 4 nenjimalira awo naye kati mbadde ngamba embozi ya prom queen nengula essuuti yange nga y'amaanyi manyi ngenda beera prom queen ate nze mwana aliwo ku ki buli omu agamba yoyo sorry wadde mbadde nkiise prom queen naye nga kiri prom king nengamba ngenda beera prom king naye neera tebaabumpa nembeera disappointed naye nengamba regardless senior 6 ekola ki Jerry then awo ne tumuvinga ku Lugazi mixed nera liri awo nera nalo kompiri abasiraamu for them it was a different story bo bantu bafaayo nnyo kuki kusoma senior 6 eggwa nze sijja kugamba mbu nagenda ku campus sagenda ku campus okuleka bino byeze Dubai no upgrading because here you know otuuko you know ku upgrading okufuna kyokola ki kyoyagala nintuuka senior 6 bwe yatuukaawo nenkola ebibuuzo byaggwa saabirina nakuggwa kojja wange yali eno bamuyita Moses Sensuwa yali akolera Faza company ya Faza ng'akola mu Lubiri neyandeeta Dubai nera bwe yandeetera nampangira nze nava Uganda nga nina omulimu najja Dubai ndowooza nga ndi mu myaka 19 mwaka ki 2016 sente ngozo nyizo kyali mwana muto ene zikoyunira munnange sente tebagigerera myaka ate kyoboyina okumanya mu bulamu oba n'ebigendererwa ate alemerako osanga yakola ki yawangula kati okuvaayo eyo 2016 kojja wange agamba mama omwana amaze senior 6 naye nganze ebyokusoma nabikola ki najjukira ndi mulalu muntu wapate nkyakala siva mu ambiyansi okitegeera siva mu ebyo bintu byakukyakala nangamba nandaba okugenda ku campus muganda wange omuwala bamuyita Nampeera Margaret era omukazi oyo akoze kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange gyali asula Katooke wali amaka ge bamuyita Nampeera Margaret ye muwala ye muganda waffe omuwala omukulu nera Nampeera oyo akoze kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange simanyi ngeri nyinza kyogerako naye ye ng'omuntu akola ki wenkyogera akola ki akitegeera nasalawo n'agamba omwana oyo tumutwale Dubai ne bandeeta Dubai nera nze bwe najja Dubai natuukira mu kampani ya cleaning naye okubeera nti nali nkyali muto ate nga ambition gye nnina nti njagala ebintu ebiki ebyamaanyi ebirungi okitegeera nze natuuka ekiseera nga sikyayagala kungulira ssimu y'amaanyi bwe mbeera yateze essimu ze ebiseera nga bw'okwata essimu y'akakadde nga kyamaanyi kuba ebiseera ndowooza 2016 2015 iPhone era oba ekyali ku iPhone 4 something like that
anera omuntu akwata iPhone ebyo ebiseera oba w'amaanyi neera bwe natuuka e Dubai nenkola nno nali musajja mukozi omanyi kampani ezo zino yali Savio nenkolera Savio omwaka gumu n'ekitundu sente nno nga sente ntodo nenga batugamba mbuddira mu 8 gyemitwalo 8 kati kwejo emitwalo 8 bw'okola overtime ne bakuweereza ddira mu 1200 naye nga bakuwaako kimu transport na wakusula naye nga koyina okulya koyina okola ki koyina okola ezo sente ate jjukira akasente akaali kandeese muganda wange ono omuwala gwe nkugambye yakanteekamu nina okukazaayo neera bwe natuuka ne njagala okwekyanga naŋŋamba nno jjukira olina sente z'abantu z'olina okukola ki z'olina okuzzaayo sasula naye ne ŋŋamba okay kati nze ebyo ebiseera mune Dubai ogimanyi ensi yakutetenkanya nga nfuna miliyoni 1.2 neŋŋamba nti miliyoni 1 ngenda gikola ki kugisindika then gino emitwalo 2 gimbeeremu egyo emyaka gye namala mu Savio siyinza kukulimba nti nalaba ku mukazi siyinza kukulimba nti nze nali manyi nti e Dubai omuntu asobola n'okugenda mu bbaala namalayo mwaka gumu n'ekitundu kati mbeera nga weze emyaka 2 ogwokubiri saagulinda kugwako mwe narizainingira so kati ebbanga lyezijjukira obulungi erinakolera eryali lyekutta awamu gwali omwaka gumu n'ekitundu naye kati ng'omwana omupalappalanya nkoze nnyo bampadde obwa lead hand anti gwosinga banno okukola ne bakuwa ne bagamba kati gwe okulira banno kati nze mukulira bannange nga nze abawa location buli omu agenda okukolera kati nze nga kyenkola newaka location akalungi neneewe wantu nga tugeze waliwo gaye bamuyitanga Talaka yali pilot mu Air Arabia waliwo n'omukazi omulala linnya ndyerabidde oba baali bamuyita Eunice kati oyo omukyala gwe nakolanga naye naye nga oyo omukyala buli mwezi ampaayo akasente ampaayo yali ampa nusu ano mwewunya yali ampa sente kampani zetampa nga buli mwezi bwe mukolera ne mulongoseza balukoni ne mulongoseza mu nyumba awo nga ampaayo nusu 7 kati olwo nga sitandiso yingira 1200 ne pilot oyo naye nga mulongoseza nga ampaayo ddiramu nga 4 kati ne bala nga buli mwezi nayingiza 10,200 mu something naye ze 12,000 za 216 sente nyingi okitegeera sente nyingi neera awo mu 2017 tumuyingira nasasula mangu awo naye ne muganda wange neyebuuza n'agamba ono omwana sente azijjawa najjukira najja sikola kisaagala so to be with the passion nayina mukwano gwange twakulira wamu nga tulinga baluganda bamuyita bamuyita Eddie Masembe kati Eddie yali eno ye bwe yajja teyatuukira mu kampani yajja n'anoonya by then bwe yafuna omulimu n'atandika okubeera ne banne kati we najjo bakyalirako baalina group nnene ba Usama ba Yusufu ba Francis abo bwe najjo bakyalira nempiikinga neŋŋamba nno kati eno nina okukola ki okuvaayo nyingire eno nendizayininga nenzirayo e Uganda naddayo emyezi 2 neneteekamu buli kimu naye abewaka saabagamba mbu nkoze eki saabagamba nti nkitadde nenkomawo e Dubai nenoonya omulimu nanoonya omulimu naye nga bwomanyi ova mu kiriiningi olina ofuna omulimu nga guli mu Kariba buli muntu angobadde oyingira ensi empya obanga obadde ojja Dubai obaako n'ebintu bye-expecting okulaba nti bagenda kubeera bweti kigenda kubeera bwekiti experience yasooka yali etya experience yange mu Dubai yajjanga nkimanye nti nzize mu nsi ennungi the only disappointment gye nafuna kuntuukiza mu accommodation nga mulimu obutanda obimanyi ebyo kati naye nze saakifaako nnyo because remember my brain by then bwali bukyali buto akaseera ko akava ewaka wadde free otambula wali ogenda kubivula ogenda ku mabaala oti mpola omwaka ogw'omulamba n'ekitundu ng'oli munda mu kampani olabye ku mukazi togezako mu kibaala kyakuyisa kitya munda mu ggwe munda mu nze anti nkugambye olwo kyanteeka nnyo nti nayinanga mikwano gyange eno naye nga nzija n'enkyala naye nga bwe nzija mu myezi ng'ebiri nnyinza okujjamu omulundi gumu lwenfunye off
okiraba nembeera ka mu bed space olaba obulamu bwaki bwanjawulo okiraba kati netaniranga nnyo nga nvaayo mu accommodation bwenzijja nenkola ki nembalabako naye nga nze sigenda mu mabaala okitegeera leero ekyo kyatwala omwaka nga gumu ate kyangananga ogendanga mu mabaala nga mbitya okiraba nga ndimu Uganda nga wagendangayo nga mbitya wano Dubai wetwajjira mu Ghana nga bakugamba newetunuulira butunuulizi mukazi kabina newetunuulira butunuulizi mukazi n'agenda bakusiba kati nga ngamba ati bwe naagenda muki mu bbaala naye nga time nayo nga just it was a timing nga kijja kukola kikutuuka kubeera abewaka mbadde nga abewaka saabagamba nti nkoze eki nti ngenda nti design nzize olwo olwozezeeyo nvudde eno bandabye bagambye ha sebo nzizeeyo nange ndaba obulamu bwakola ki bwakyuka naye nga nze eno teri okuleka abewaka bokka teri muntu akimanyi nti ki nti waliyo obyokulongoosa nera nzijukira abakabukanga bamanyi omulimu gwokola baali bamanyi omulimu gwenkola okiraba naye nga bannange benasomanga nabo bo bakyasoma nzizeeyo bali ku campus balina ku ebiseera byo bakyalina ku first year tenaggwa naye nze olwedde ntandise okola ki okuyingiza ku nsimbi naye nzijukira akantu ke nasooka okugula nakagula naye yali ng'endorsement gye twawa muzeeyi waffe ntukakwata netukagamba nti kino tukiwadde ani maama nereza asigalawo neŋŋamba akanzikwate enkole ki nzirewa nzire Dubai mukude Dubai nenoonyawo omulimu noonyeza omulimu nenfuna omulimu mu woteeri bwe nafuna omulimu mu woteeri gwali gwa busboy babusboy be batya babusboy be bantu bano boozezza ebintu mu biwayipinze mu biwadde abaki mu biwadde bali bachefu bateddeko baweita kati bwe navaawo neŋŋamba naye nze nasomako akasente keeyongeddeko okusinga kali naye neera newali nize nali nnyingiza though nti akasente ko ke nali nasayiningira kaali kati diso lwaki kikyengezaako okulaba mu kino nti omwana asobola obeera eyo n'agamba bantutte mu bulongoosa nga tumanyi benefits zogenda kukola ki kufuna so kyensaba abaana abali eyo abatulaba baba bavubuka bannaffe abatulaba teweekolera nkomerero ya bulamu bwo you don't make a destiny for your life only katonda yagikola ki katonda yekka yagiteekateeka so okyali ku Nyondo Media of course tuli ne cat promoter njagala bajukiza nti Nyondo Glim of course batekamu ensimbi okubanga ate program enegenda maaso mpozi n'aba Open Vision Tourism ate nga bano basaabaza abantu wonna wali oyagala kola visa change oyagala visa ekika kyonna babasobola okugikolera katoyongereyo ddala n'emboozi ya kati kansubire gwe naalaba ofunamu ekyokuyiga abasinga mulowooza nti omuntu okubeera wakabi maybe it is out of blue muntu nabeera nga akikubirawo naye funa ekyokuyiga bwekiri so kati mbadde nkyagamba abavubuka bali eyo nti tebeekolera ki enkomerero ya bulamu bwabwe nti ne bw'obeera nga bakutte ng'ovudde e Uganda ng'osazeewo Nyondo n'ogamba nti nze buli muntu yenna singa atuula n'agamba nti bwe nali ngenda okufuna akatabo ku internal affairs my missions were ABC singa abaana batuuka e Dubai buli omu afuna concentration n'agamba nti kankole ki kankole bw'obeera ng'ovuddeyo ng'ogamba nti nze nvuddeyo nga kadaama tutuuka wano ng'okimanyi nti ozze kukola mulimu kankyogere open blank ng'okimanyi nti ozze kukola mulimu gwa house girl n'ova e Uganda n'otuuka e Dubai nga wajja kukola mulimu gwa house girl wakabeera mu Dubai omwezi gumu nga gwe n'owulira katisi ategeka ebivvulu n'ogamba nti katisi tuli mu bracket y'emu lwaki sivaayo nange neŋŋenda ne ntandika obulamu ebweru buli muntu yenna tajja kukugamba gye nvudde weewe naye nga buli muntu yenna ku mulimu gwabaddeko gwafuniddeko ki experience oba okiraba kati bwe navaayo eri nenzija mu woteeri nfunye omulimu naye ne ŋŋamba nti nze ng'omuntu eyasoma I can still upgrade on my education nengenda nensoma hospitality nengenda nenfuna course ya hospitality
ate ebintu byawano mune babikomparinga n'osoma course emu ogenda olaba nga gwasomye course emu bakomparinga n'alina degree e Uganda okiraba mu myezi 6 eyali bus boy olwo nfuuse waiter amaze okwa-upgradinga naka sala kaba keyongerako definitely wogenda ng'okula olutandiko yingira bracket yawo n'entandikwa amalala neŋŋamba nti kati nze sikyakola mulimu gukka wansi wa miliyoni 3.5 eryo ebbanga nze nalina omukazi gwe nali njagala omukazi wange nali namuleka Uganda neera bwe nafuna omulimu gwenkugambye ogwo kye nasooka okukola kumukwata kumuleeta nemukwata nemujeewera nemuleeta e Dubai kati awo nti obulamu ntandika obbulaba neera nze Ekivulu kye nasooka okugendamu kyali wa DJ Ram kyali Kivulu kyali kya Waswa kyali kya Kamiliyoni nga mutegese ku Vegas awo ku Vegas eri Satwa yali Satwa wenyini wetutegekera ku Legends Bar ne Vegas yali waggulu ku level esemba ye wa Waswa awo wetulabira Kamiliyoni kadize nali oku e Dubai kye nasooka oyingira kati malo yingira Vegas n'entandiko piikinga olwo obwongo bwesera ntandise olw'okufunamu kasente omanyi buli woofuna essente ng'otandise okuyingizaayo akasente kakutuma okitegeera kyovudde olaba omuntu abeerawo n'agamba gundi afuna miliyoni 10 naye lwaki obulamu bwe buli butya buli bwe butyo reason being nti buli muntu yenna lwatandika okufuna ssente ennyingiza ye n'obwongo butandika okukola ki okugaziwa so demand z'oyo omuntu zitandika okugejjo singa kisapulayi nti ssente z'oyingiza zitandika okufuna we zikola ki demand yazo eba nnene kubanga woba oziteeka olumu oguzeeyo kapoloti oyagala ozimbe kwebyo oyagala okoleyo ka side business kali tuvaawo mala ofuuka waiter nga ngamba naye lwaki sikolayo ka bed space era obwongo butandise okola ki nkola bed space ne mukwano gwange naye nga bw'omanyi abavubuka mba n'amalala ate onaayogera kino onaayagala kiri neera awo twagikola emyezi 2-3 bed space ne tugamba twawule buli omu akole eyi nange ne mmulekera eri ne ŋŋamba nze nja kgenda nze ne nvaawo ne ŋŋenda nange ne nkola eyange kati buli omu ng'ayina ekikye ne tubeera awo wendeetedde mukazi wange n'ava e Uganda n'ajja amala okujja nali mulese kunoonya mulimu naye nga bw'obimanyi mukazi wo mwagala biki ate ng'olaba oyingiza kasente ne muleka ne mugamba tuulaawo okiraba ge maanyi g'omukwano olwo okiraba neera nze munnange sijja kugamba nnyo nti ekikyankuumye abawala bangi naye there is always that woman that you choose in life kyovudula babeera bagamba nti abaana ba Nuupu nga bayitiriza okukola embaga munaye ekitiibwa ky'omusajja yenna kuba na mukyala ayimiridde nga bw'ovaayo bagamba nti bawa Nyondo oyo nno Nyondo ayina bbaawe oba mukyala wa katsi yuuyo okiraba so nti bino byonna bibaawo mu masanyu naye ate n'abakyala bagatta ettaffaali ddene ku bulamu bwaffe nti eryo ebbanga lye namala naye ebintu bingi bye nakola mu bbanga ettono oba okiraba kati mbadde nkyakugamba tuvudde ku mulimu gwe2 tuzze wano 2-5 nga singa ne price nga ngamba nze omuntu atampa miliyoni 3.5 tankozesa laba ate bonoonya ogwesala ekitono ogwa kugwenya 5 okiraba neera awo nenfunaawo omulimu gwaliko train beach club n'emikwano gyange egyo gyenziza entambula nagyo omuntu yasookera ku 8 n'otandika okukola obulimu obw'ebbalibali obulala n'ogataga n'oweza 12 n'ovaawo no upgrading omaze okusoma n'ogenda ng'ogenze ku restaurant n'ova mu kwoza ebintu n'ofuuka waiter bw'ova mu waiter ate naye y'ovuddeyo kwegamba ebeera step
by step. Mwaka Yoga. Kugattako. Kwongerako. Kati so bwe obulamu. Obulamu si wakupapira nti kuvuga mmotoka ngivuga omulundi gumu anti kwe bayita okutomera. Tinogivuga totuno chovala emonoka bagiwa side mirror zisukka mu 2. Ne bagiwa yeno ne yeno ne yawa. Kati gwe kisinzira bwoba ovuga otunulako mu side mirror yo oba gwe ovuga boki? Oba ovuga buvuzi. Kati nenfuna ku train, kati we natuka ku train beach club bategeka abayimbi ntandise speaking ebintu ebimu mbisomye okitegeera. Ofunye omulimu ku train. Kati ntandise okola ku train wano we natuukawo. Train is a beach club, yeah? Kati bagita just train beach club. Just into it is a healthy club. Inti eina amasanyu, eina gym, okiraba eriya okulamel. Nera ngabo omanyi nero omujagujagu, you know, we became twajjanga tuyingiride n'abaana bazungu, tuyingiridde eno wansi nera ne tuba beatinga paka ku top. Okiraba nga bwe bagamba nti guest wuuyo bamukuwadde omukoleko. So wow, ku train beach club when nafunira ideas n'entandika obuuza permit ey'omuyimbi mugifuna muti avenue yekola permit biki. Kati nze ngenda okujja eno mu badijje nga nkimanyi nti ku mwenge omuntu bw'ategeka Ekivulu omwenge agufunako commission. Nga nkimanyi nti permit y'omuyimbi woteri ye ino yitiramu gikola luli nga abantu babagamba bana abantu badijje abaliwo nga bagamba nina okuterayo permit eringa mu miliyoni nga 3 because bali balemesa abaana abalala okolaki okuyingira industry. Naye nze najja already maze okwe preparinga nenda bwe nangenda ne mbayitamu awo lwakuba waramu wali waggale by then ram veno mbali bamaze gikolaki ogiggala. Tuli awo mu biseera bya tuva mu covid nengamba waramu waggale kati nengenda ewadde waswa nemugamba waswa nina omuyimbi gwenjagala oleeta biki nemugamba njagala leeta Liam voice. Ngolo mazoyiga eri process gwe ayita Liam voice so gwe watandika naye mazoyita mu eri process nera unafunamu challenges bangambye mbo ate Liam voice simanga nga simanyi nti omuyimbi oyogera naye bw'omala omuwa deposit ate waliwo ebirala ebigenda okukaluba. Waliwo awo omulala DJ w'amaanyi ne munne bagize bagala kutwala muyimbi. Omuyimbi mazo mulanga bagala mu divert nga bamukole ki bamutwale. But kati tuzeyo ku DJ abo ba DJ nga bateeka ekintu mu bantu nti tebasobola kutegeka. Nera nze I think this new generation lwakubeera nti si ku bragging oba ki, they should come with respect to people. Bamu batuyisaamu amaaso naye nga atefa bamufa babagulira enzigi. Because for me bwe naleeta Liam nga bwe nkugambye nayogera ne Waswa ne kigaana ng'olubagezaako tebagala mwana mpya akole ki ayingire industry. Kati awo nze kye nakola ne ngenda ku Chelsea kubanga buli kimu procedures nali mazo zikola ki ozifuna. Nzira ye Uganda neera contract ya Liam nagimuwera Kampala nze mwennyini mugamba Liam olaba oli muyimbi w'amaanyi. Nere nyimba z'abaana Dubai bakola ki baziwuliriza gwe weewu kaseera kitwa tuvudawo mu covid 2021 nga covid bamaze buli omwaka gwennyini 2021 awo tuvudde mu covid nga ngamba Liam mungamba no Liam osobola nga Liam yalowooza byaki byalwali nga mugamba nangamba okakasanze gwoge jukira yali takuperforming nga ko wantu wonna in his entire life. Oyo mwana yatandika okuba obuyimba bwe mu lockdown nga nkwata Liam voice nga maliriza naye nzija wano mulanga ebyange bya mpola mpola yalava olinoonya omwoyo awo yali ayina nakubaawo yali yakafulumya ka Maria oshiraba yali akakuba akayimba ka Maria ne mugamba tugenda ojja kukola ngamba manager bamuyita Reason. By then yali Reason even ya managing ababiri Reason selector Reason ne iCloud Ivarash ne mbagamba omwana ono asobola nengenda mu covid mulese ne balowooza nti siri prepared
balowooza nti omwana azze asitali financially stable. Ebyatandika nga covid nga lockdown yakagwa bweti nga bakagulawo Dubai Ekivulu ekyasooka okubawo eky'omuna Uganda. And it was, I will tell you this, ba ebivulu bibadde nga we Dubai byaliwo Dubai. You can go on internet genda okibere ononye ebivulu bye baperforminga ngedda. Ebbugumu lyonna lyolaba mu Dubai industry, most of them they were my ideas. Not bragging in cameras, but I talk about it with facts. In the waliwo guy, I'm sorry because I'm on another channel to talk about him. Vibes. Oh, yo yali talanga nko Ekivulu kyonna. My show, it was the first show gye yasooka ku advertising Ambula movie. By then in Dubai nga bamanyi Oshikayemba. Nga ye show yange gye yasooka ku advertising ate ne musasula. He got a mileage and I paid him too. That is the heart I have. Ku mutima gwange ogw'omukozi, because I don't feel someone akola omulimu okolera obwereere. Nira bwe twamala yaŋŋamba nze ojja kumpaayo ne mugamba sho bwe naakola nja kwongera akasente. Nasho bwe yaggwa nasooka ne mu emitwalo gaali obaddira mu 5 ne mwongera ddira mu ebirala 5 after the show. Nenga by then nga ne following yes y'amaanyi weewuunye channel we yabeerera okukwata nenkwata million emu nenjikola ki nenjimuwa. But because lwaki yandaga kale yajja nanwanirira because kyo baali baagala ogitwala bajja ye ne manager we waliwo n'omuli ne guy bamuyita Kim. They came ate kyanneewuunyisa nga ate Kim eyajja ate yali manager wooli eyali nnyini Ekivulu kye baali baagala okukola ki ate gwe baali bagamba Mwembi agenda bayimbira ate nga amanyi nnyo bali okunsinga okitegeera nga sibitegeera okitegeera. But regardless ne baŋŋamba nali noleta abantu babiri ne banyongezaako omuntu owokusatu ne baŋŋamba n'ekyombo ongeremu ssente. No doubt I was in kugambe nze najja ndiki prepared. Bye baŋŋamba okwongeramu nembikola ki nembyongeramu nensabaawo ebbaala nengenda kaawo waggulu kulera nawo ne wabeerawo ebibeerawo ne bandaivatinga nenzirayo neŋŋamba ye nfaaki wano Bwaswa yali akubirawo endo nga ate embeera satwa nengenda ku bbaala baliyita Legends neŋŋamba Guy ne mugamba njagala leeta muyimbi. By then nali ngenda nga mu bbaala lya Waswa nga nkwata nnyo videos nga mugamba audience weti nsobola ogireeta nga just kyakuyisaamu mpola. Abantu tebazze show yali yamu ebaddeyo liyamu atuuse tumukoleddeawo showbiz tumutaddeko tumukwase airport biki footage abe Uganda bamulabyemu baweereza juke nali society muzi TV ze Uganda zimutaddeyo Urban TV mutaddeyo Spark mugundi eno Sanyuka bamutaddeyo okitegeera. It was something which I was like nali nkyagala ate mu kukyagala ne connecting amangu n'abaki n'abantu because always abazungu bagamba your network always your network is your net worth oba your connection is always your net worth. Nti joko mo connecting ennyo n'abantu yenfuna gyogenda okukola ki jofuna. Kati nze na connecting nnyo n'abantu mangu awo nfunye Ramiti antambuzizza omuzi TV nera mukulu Ramiti Joli. I respect you a lot because of your guy, he advised me a lot. Nankwasa guy bamuyita Rasta is a producer on Urban TV. That guy simanyi na kyenyinza kugamba. Oyo guy yankolera omulimu mungi to look for most of the contacts ez'abayimbi. Nera Liam tumukubye Liam kikutte Liam becomes Liam awo Liam maze awo ne naita awo banalo ne bagana nalongo manyi nalongo aludde mu kubeera n'abantu be okitegeera Shatani ne mugamba nalongo obeera nnyo abantu naye mbadde nkusaba tukole kirene Ekivulu bwe kikwatayo nampa ne produce gondye program nangamba kati nange nina omuyimbi gwenjagala oleeta okiraba naye mbadde simanyi bikola bitya you understand ne mulira ne mugamba nalongo ABC kati
ne mulagamba ekyokola ne muleta ne kubbaala naye nga bw'omanyi munnaye enkola zaffe bannayuganda ate omuntu gw'olyagala ate mukolagane ate ayagala kuteekako lukukola kati bwayagala okunteekako amaanyi nange ne mugamba nja kuteekako amaki amaanyi era ne tubeeraawo nga bw'omanyi mukyalimu amaanyi g'abavubuka buli omu ayagala alage nti nze nsobola naye bwe namuliramu procedures n'afuna akabaala akaali awo okumpi n'atandika ataddeyo night ku lunaku lwe ntaddeyo night ate nze nga nina omulimu nkola okiraba ate yalabika mukazi yeekozesa kitegeera ne ngamba kati nze sigenda ate lwana na bano mu night okiraba ne mpushingako night kye napushingako naye nga jjukira opushinga night mulimu ne bana abasajja baraamu mulimu waswa alina sande raamu ebyo biseera nga tannaggulawo kati waswa addamu afuna ebbaala naye tuva mu liyaamu waliwo mukwano gwange Kenny kati Kenny awajja ne barama abo Kenny nga bamuliramu Kenny nga alabika bakola ebintu balina agreements ze balinawo Kenny n'ateeka mu palaso sente palaso ne bamuleeta ewa multimind Kenny n'ateeka mu palaso sente ne baleeta palaso baramu ne baleeta palaso kati baba baloleetaawo palaso nga baŋŋamba ku show yange kwennyini baŋŋamba naffe tulina omuyimbi gwe twakkiriziganyizza naye kusho ne bangamba show ngewedde naye nga kyeri successful kati show bwe yaggwa nga bwomanyi neera o breaking through oyingidde omuyimbi ayimbye tanapweze kati ne bangamba Ekivulu kyo ekyasooka waneno mu Dubai Ekivulu kyange ekyasooka ye show ya Liamu yasooka naye Katonda wa buyinza nera nagamba Liamu ebigambo byange ne mugamba Liamu ogenda ba muyimbi wa amaanyi nnyo nera ba promoter banja bagezezaako mukubira bamukubira nera amasimu nera abagamba no nina promoter gwenkola ki kwenkwatagana naye because I got that guy from grass to grace ngata performing angako so nenjiwawo omubiri Liamu na performing it was successful Katonda n'ayamba abo abantu nembalaga nti nabo bakola ki awo Shana avuddeyo Shatan Promotions naye tandise okukola Shatan bw'atandika okukola awo waliwo n'omulala ye yali ategeka maato bamuyita Itwara naye n'alaba nga asobola they came oli kati bwe yatandika okunwanyisa awo n'ateekayo Zex kati bwe yateekayo Zex nga 3 n'amuyagala omuteekamu akabaala akaaliwo nakabaala ne kafuna problems kati bwe kyabagira mbiroozo balabooza nze yabakola ki nze yabalemesa but it was not me actually bo babakwata balayika baali tebalina permits biki bala ne likola ne lifunamu ebyo enkyankala naawo then Zex ne bamutwala ewa Waswa kati ate baali bayita Zex nga 3 jukira abantu nga balina ebbugumu twakava mu gundi bakatugula covid tuyingira 2022 laba ate 3 ne lufuna ebizibu ne baggalawo ki ne baggalawo ennyonyi kwolwo olunaku kati bamala okuggalawo ennyonyi nga 3 then ennaku z'omwezi ne bongerayo nga 28 but because nali nwana nnyo nabo ne ngamba nze already nali nakolamu awo kasente aliya ku show ya Liamu nenkwata sente nengenda mu Swans Avenue nga bonna ba DJ bonna babadde oti wali DJ yali aje ko muyembe mu Swans Avenue nengenda nera mu Swans Avenue when nagenda naje the biggest kati wajirao mbwa promotions ani go wasanga wakaseera akali promote omunene mu Dubai mu Dubai Ramu gwe nali manyi yali ategekanga ne Waswa Ramu nga si DJ anti kati bano ba DJ I cannot consider them as promoters never in event companies nti ba Ramu events oli alina Swero Entertainment tebategekanga ba promoters so I came as the first promoter wano mu Dubai I came as the first promoter ekintu kino well it is a good question ndabye abantu bangi babadde ne arguments buli omu ng'agamba mbu abantu be Dubai ba promoter si ba promoter by event organizers but these things are different omuntu okubira na event company
event company ebe etegeka ekintu kye bayita promoter is a individual person like me okwata omuyimbi ne musasula ne malo sasula omuyimbi ne ntandika okupika ennyimba ze mu bantu abantu baziwulire ennyimba zagendo yimba ne ntandika okola kye bayita do to do inkubisiza posters here I'm promoting an artist. So that is the meaning of being a promoter. Naye yo question enjirabe nnyo ng'oli abaana bonna bangi baze bakolanga gundi zaabwe zi interviews mbadde nziraba. Mu bantu be Dubai ba promoter si ba promoter waliwo ne ku channel emo yagambye mbo ba middleman. Middleman they are there. Omuntu middleman akubira omuyi agatta omuyimbi ne promoter. Oyo ye middleman. A person who is a promoter nganze bwe nkugambye nti nze neita atelinya sinze yaliyewa. Actually my name was Cuts before, but due to the public ne watandika okunteka kerinya lya Cuts promoter. Ne bongira kecha promoter. Era Cuts walijja waki najala kubuuza. Cuts, it is a short form of my name. Oh. Bogata, the first 3 letters of my surname plus the S which comes from Isaac. Chovola banaligata ne nfuna Cuts. Okitegeera. So erinya we nalikola ki? When nalijja ate nalaba nga kijja kwanguyizibwa if I use my name as a brand. So mbadde nkyakugamba nti ba promoter yeyo engeri yoyinzo nera buli muntu yena ayina enkaayana. Promoter ye muntu akwata omuyimbi amutaddemu ssente amupromotinze mu bantu paka ku lunaku olusembayo olwasho. That is a promoter. The rest ngabe bagamba Ram, I cannot consider Ram as a promoter. Ram is a DJ who has an event. Event company organizing. So omuntu agamba nti these are not promoters, they are organizers. I'm not an organizer. I'm a promoter. Singa nali organizer nandi badde nga ntegeka butegesi. Kati ba organizers be baloyo bayita ba party tree impressions. Barita bills, those are organizers, but they are not promoters. Nido bakwasa event you never you promote, never you kolachi, never you organizing, but still they are organizing, but you have to promote as a promoter. Obo chiraba. So kati nze simanyi promoter gwe nasanga waberanga jali well and good omuntu yasobola ogamba nti nze naliwo neera nze mukubeerawo kwange ABC. Obo chiraba. Naye nze ng'omuntu by then already nali nkola ki? Nze ng'omuntu by then nze we najira, that is when I became a promoter. So ne bano abaana ba Shathan, I can call them promoters, reason being bali baleseko omuyimbi ne bakola ground wakane bamwe promotingira. Ne bamweteramu essente. Okitegeera because kati nga Ram nga ye bwalina event company omuntu asobola okubeera eyo nga alina kasente ke nga ayagala kozaamu n'agamba kati nga mugambye multimind we yaleeta palaso ne bamuorganizingira Ram events ne muorganizingira kati ye Ram ajja kujjamu nga DJ naye nga alina ne events company okitegedde but nze nkwata nze my company is not an event company sinze togenda kunsanga nti nkoza amaato. I have passion with what I'm doing, and you have, insofar last year, I've done more than 5 events. Though ezimu nga bw'omanyi nti omuntu yenna yenna nga bw'oba okula mubeeramu okugwa n'okusituka ekulabigo. Oluvudde ku Liam Voice wazako kivulu ky'okutegeka. Tubadolo nkugamba twalwana ne bana abaana abalese zex bankuddeko waya obusungu bwatumbizi bwa kivubuka nanga kutte mukyala wange ali Uganda mugambye genda mu Swans nagenda mu Swans nakwata wininwaji na signinga contract nenjibakwala nenjibatera ku internet nga mazo signinga wininwaji agenda kujja Dubai wininwaji najja nasabula Nera mbawulira bagamba mbu simanyanga mbu simanga mbu waliwo shoza simanga mbu Maddox waliwo shoza abashiba. I have not heard anyone about talking about Yam's Voices show. Siwulidde muntu ayogera ku show ya Wininwaji. Show ya Wininwaji was in the past year. Yali mu last year. Okay, Liam namuleta yali November.
wa 2021 kati Winnie Nwaji show ye ya Palaso eya Palaso yaliyo mu December then eya Winnie Nwaji yagulawo mu February yaliyo February nga 4. That was the most sold show mu mwaka oguba ever before mu mwaka ogwo gwe tubaddemu. The only turn up jeninga jengamba nti yamenya ku turn up ya Winnie Nwaji yali turn up ya Maddox. And turn up ya Maddox, reason being it had its own reasons. Lwaki kugamba nti Winnie Nwaji's show was the most sold show. Winnie Nwaji VIP it was 250. Maddox kazi alimeka 200. Naye yali wa 200 na 250. Winnie Nwaji VIP yali ya 250. Ordinary ticket yali ya dira mu 15. Show ya Maddox yali dira mu 10 ne dira mu 2. So people they okay to compare. Kubanga omanyi nze bino mbimanyi always anywhere in this showbiz business ba media buli omu asudi gwakola ki gwayagala, but it is okay because kwe balya okitegeera kwe balya lwakubanga the only problem kye balina ku mirimu gyabwe gye bakola sijja gamba they lack professionalism naye bongere okusensitizing bye bakola because bita brands z'abantu okitegeera. If you want to tell the public you have to tell the public the truth. Bw'oliwona abagamba amazima sigenda kujja kuba kyoyogedde kubanga oyogedde amaki kati bwe njogera ekyamazima ate mu kamera kigenda kulaga nti gwe people they don't need your information oba olimba okitegeera. Kati tuvudde awo mweyo show ne tukolaawo show ya Mickey Wine teyali nnyo bulungi but the turn up was okay. Tugenze mu show ya Cindy and you hear the brands now. Cindy, Muganda Bobu Wine, Mickey Wine, Nwaji is a big brand. So katinze, there is something I prefer in my life of doing. When I'm making this brand, this showbiz business in Dubai, tujitunze nyeri abantu. Fwe kwa buli muntu yena ayagala oleeta ekiyenje ayagala oleeta ki buli omu n'akola ki buli omu n'aleeta. Naye kati ate fe abamu industry omanya abantu bwe balaba omuntu nga azze na force nnene they always want to break you. Naye abantu abamu tubeerawo nga twamanya kye twajjamu okitegeera nti ogenda okujja mu kintu ng'olina kw'osinzidde okukola ki okukijjamu. Kati what we were lacking last year oba nze ng'omuntu kye nalimbulamu last year it is called experience. Nga ntegeka naye kuba abana abasajja baramu bawaswa bategese like 10 years back naye there are differences that have brought bibali tebayina. Nawe Nyondo tandika okufuna eyo vibe y'ebivulu okiraba nawe nkulaba ogenda n'obayisaamu n'obagamba leero Nyondo Media nzize okiraba nange wendi muli muti abadigize kiri kitya okitegeera abantu kati vibe nayo netandika okola ki okukwata okiraba kati industry tugidivert nze tugikutte tugiziza ku public ndowooza olaba waliwo competition wa Dubai ne Kampala buli waliwo no Shira oyo mwala wa Gashomba. You see she is always competing with what is outside with Chop Life ye ayagala alagenti nebo baba bazungu abazinazina bino naba batadde yeri okitegeera amataala naye agatadde yeri ye Uganda. Kati ndozulaba na entertainment ye Uganda iriyagala ku beating up ne yawa ne ya Dubai because ebiri mu Chop Life bye biri ne wano okitegeera kati Chop Life byekola ebijja wano which means nti ebintu bino biraba tubula kugambye nti a person to give clear information in cameras abantu bagenda sigala nga balayikinga byokola ki byobawa. Kati omuntu asobola okugamba nti Maddox ya selling out. What was the number of people abajja mu show ya Maddox? balinga bameka ba producer beno show baje bali eyo balinga abantu bameka bali mu show ya Maddox. Abali mu show ya Maddox. Bawera abantu ngebina. Ebina I think byawera. Kati bina nga bitano. Kati show ya
omuntu wagamba nti ya single selling out nga muli mu show ya Bob Wine in last year. That show never happened. Bagamba one ya single selling out. Bagamba nti mbalaba buli omu agamba mbu show ya anti bantu bakuba erinnya. Kyo kye nkugambye nti omuntu ayogera kyayagala ate n'ayogeza obutamanya. Kati omuntu balaba mbu show ya Maddox yasinga show ya Kyagulanyi without knowing only the tickets that were sold on that show. Ate nga ne show te ya happening. Kati just imagine eyo show ya happening. Kati ate nolaba omuntu, I'm sorry to use this language in cameras, nolaba a fool navaayo mu camera na olokubanga ina WhatsApp ye ne ka Facebook n'ateeka yo most flopped shows of the year n'ateeka ko show ya Bob Wine ayoke. Okitegeera n'ogamba mbu show ya Bob Wine gwe ne ngugamba gwe kale gwe ng'omuntu Bob Wine bamukuweemu gwe mu ngalo zo omuwulire omutegeka kyategeeza. If in Uganda bagamba bamutegekera miliyoni 2 bajjo bwe yagambe mu ba promoter. Bob Wine is the most paid artist in Uganda okumubinga miliyoni meka 2. Kati gwe okumubukinga omulete Dubai, do you know how much it costs? Okitegeera oba omanye engeri Bob Wine gyazitowa. So nze njagala nnyo abantu baleme kuzanyisa brandi z'abaki brandi z'abantu. Okitegeera gwe olwokubanga olina obukyayi olw'okubeera nti oyagala ofuneyo ddira mu 5. And you know what is fun enough, these are medias that we pay okutulangira. Ate munnaye bwe babeera nga byokulanga tebabyagala ebya media tebabyagala, it is okay, they can divert, they become promoters. Batandika oleeta abaki omuntu noyimira mu kamera n'ogamba mbu Bob Wine is show te simayanga biki ng'otagalira mu kamera. So what do you expect for us to do? Omuntu wagendera n'agamba bannange oyo wa media eno n'eno munnanga alwanyisa gundi. Abantu nga batandika okukuba nga bagamba gwe oli byoba ofulumiza mu kamera. Yes, baba bagenda kutwala ekyo bagambe nti ono tusikolera. Ate jjukira abantu bo kye bayina, abaana bawana abasinga bo bali ku kibiina ekiri ku side y'okunyigirizibwa. Kati gwe bagenda kuddamu oddi owagira ebivulu byammwe nga mmwe mugamba mbu Bob Wine mbu show ye ya flopping ate nga show ate nga abaana bali munekali nti ye ba promoter be bagiremesa. Simanga abezo nyini channel zaabwe ze babeerako ze zakola ki ze zalemesa show. Okiraba? So kati abantu bwe bitu bibadde nti Nyondo abantu ffe olwa blessing Katonda gy'abadde atutaddeko bavaayo nga baagala okola ki okulwanyisa. Okitegeera? But nze kye nkugambye nti omwaka oguwedde gubadde gwa experience. Kati guno omwaka njagala nkole show meka show 2. Naye buli show gye ngenda okukola buli emu njijjako engalo, because me I come with the difference. Nze nzijja na kyaki kyanjawulo. Bino babirabye bano basima abashiba simanyanga baani bonna babalabye. Kati nga bwe walaba show ya Maddox guno omwaka nera ngenda kyogerera mu kamera. Guno omwaka Cuts promotion we are making try to genda gikola omwaka oguwedde show ya Kyagulanyi, and also it is in pipeline still. We are still following. Ba twagala to marking every dot, comma, full stop tuleme kuddamu kubeera na byaliwo luli. Buli kimu twagala kyonna kibeere nga kiri ku ki kiri ku buli kimu nga kiri ku muzuuli. Naye nga show eya president nga bwe tukyagirowoozaako kubanga actually ojja kuddamu nkyaze inshallah tuyina nayo ku GBT ngako. We tell people because kati for you bukiriza mukama yebale kina sokusaba nja kudda because munayo laba Rozet kyetu kyakugambye nti your network always is your net worth. Nti gyoko mukolagana n'abantu gy'osobola okujja ebintu ebirungi mu bantu. Kati nze nga nze okunziza is the way how I feel. Nempulira ne ngamba twabadde ku shosho yakoze buki so yakoze bulungi kubanga ebibuuzo byombuuza byonna biri ku mulamwa tonambuuzaako kintu kya busiru kiyinza kunkyankalanya mu kamera.
Ochiraba? Because everything we are talking about here is reality. Sagara publicity, sagara nze kummanya because even my name is bigger than me. Okitegeera abantu bamanya erinnya lyange singa nze omuki kusinga nze nannyini lyo. That is how a brand should move. So sigwe kubeera nga osinga brand y'amaanyi, which means oseringa ekintu ky'osinga amaanyi. Bw'oba otunda kizigo, ekizigo kyo kirina okubeera nga kyamaanyi. Si samona oyinza n'okubeera nga nnyini wa samona tomumanyi, naye nga samona y'ebizigo byemanyi nti samona abojjeri gyali. Okitegeera naye nga nnyini byotokola ki kati ng'ekizigo kya witini kino bakiyita batya nyondo clean nyondo ki nyondo glim. Kati nga kino ekizigo kyo kyennyini kyotunda ekya nyondo, naye nabatakyenerera ekizigo kino kyamaanyi. Nze naku zino nyondo kuba yakampadde mukanda bakazigo kannyiriza. So ekizigo kyo kikola okusinga gwe. Ekizigo kyo kikola okusinga gwe nnyini kyakola ki akikola. Okiraba? So kati yeyo brand bwebe erina okukola ki bwebe erina okutambula. So guno omwaka mbadde nkugamba abantu bange mbawa difference. This year we are moving from a bar tubajja mu mabaala kati. Twagala tukube show nga soze mulaba ku Serena ku Africana. Naera gunene omwaka show gyensoko twala mu ballroom egenda beera show kanjirangirire na wano. Guno omwaka nina show ya Afirigo. Afirigo egenda beerako n'omuyimbi omulala omu ow'amaanyi. Bali abantu 13. Obatekemu ya ticket? Obatekemu visa? Pamiti byonna. Wakusula byonna. Pamiti. Ana bayina basasule. N'abantu bayina nze kyemmanyi bafaani. It is time to prove them nti omwaka oguwedde twali wano kati wano tuzze wano. Because nabo balaba ebintu bye balaba e London. Omufaani nagamba ne Dubai lwaki mutegeka ekintu ng'ekiri e London. Lwakubanga nti wano ffe tulina schedules. Naye neera kyemmanyi bwe mu organizing olunaku ne mululanga abaana ne bajja nga balutegedde. Abaana bajja kujja. Bwe kinaaba kisobose inshallah si kya mwezi gumu oba ebiri ano pipeline ya myezi 6 tusuubirawo mu June oba ogwokutaano show egenda okuwapeninga. Naye nga we are setting to have a Afirigo this year. So bali batonyeko waneno before Afirigo tejjanga ko Dubai. Ante nze nkugambye kubanga olaba when you're building a brand you have to build a brand with a brand. Ezo brand is okka Winnie Nwaji, that is Fans Avenue, Timo Cindy, you go with Firebase. Ochiraba, I worked with young artists katinge Ekivulu kyagaddewo omwaka Ekivulu kya Mudra. Ochiraba, so nkugambye natandika na Liam, mulimu ba Mudra, mulimu ba Aninoni. There are very many artists that I've met ever since I started. Ochiraba, so atenge ebintu byonna biri ku internet. Nothing is hidden. Togenda kuddayo noonye bagambe embu Simanga Shiba yali ya performing ke Dubai. Nogenda nonya content wa Shiba ya performing in Dubai nga tomulaba. Okiraba. Bo noonye engeri y'okwe promotinga n'engeri y'okupromotinga byo promotinga. People have to be with evidence because ensi eraga nti Cristiano Ronaldo yakajoininga Al Nassr yagisanze mu mitwalo 8 kati ina millions 6. And people should get time to read. People should get time to omanyi olabaye buliwo abantu tebagala nnyo kusoma. Naye buli wosoma oyiga ate n'ofunamu ekyokuyiga. Okiraba. So bwebwo obulamu. So ye mboozi ya katsi ya ekyokuyiga kansubire nti mwenna mukifunye. Abasinga maybe mbadde mumanyi nti katsi yava mu ggulu n'atonnyawo n'andika okubeera ate promoter n'akikubira. Naye mulabye olugendo gyavudde ebibeera bya mpola. Abantu abasinga basirika tebatuwulira gyevuddewe waabwe olw'ensonga nti abamu babaagala tebagala kugamba nti ate bajja kulowooza naye wali bamanyi ndi wakabi ndi wa bbeeyi naye nga buli muntu yenna bakusirika bakola gyakoze ki gyavudde. So tweyanziza nnyo tweyanzeege neera nange nnyo okutukyalirako fa Nyondo Media. Neera nange neeyanziza okunkyaza ku Nyondo Media.
ate neera nja kusaba abantu baffe abali e Uganda, abali e Saudi Arabia, abaliwa buli omu agende anyige akapeesa ka subscribe, anyige akilikinge that bell button, abeereko batulaikinge, bakomentinge, and actually ngenda bagambira watu nti munnange bonaaba nga kisobose nja kudda twongere okuwayamu, twongere okunyumyamu, twongere kubanga njagala abantu batuuka ekiseera bagambe nti e Dubai oba oyagala amazima genda ku Nyondo Media. Omanyi si kyangu neera naawe okoze omulimu gw'amaanyi. Nze mbaddengayo nga nkulaba mu mpola mpola, naye kati ate Mukama yatuyambye nti kati n'eri side ovuddeyo neno side yaffe okoze eki ozeeyo. Olina abayimbi bakiyita kubeera ng'olina versatility, olina versatile nga y'okuba buli wamu, okiraba kati. So neera gwe gyalaba bajja kuyisaamu obusimu bagambe nti Nyondo anno kati gundi tomuleeta ku program, anti bye bibeera, naye sigala ng'oli ku mulamwa gwe kola mulimu gwo. Tebisobola kugwayo ebyokwogerako badde bikyali bingi nga buwulira n'ebibuuzo bingi, naye tebisobola kugwayo, wabula kati twamunoonyako mu kaseera ako olwo nga ekivulu ky'omukulembeze wa NUP kisaziddwamu yeekwekera ddala, era nga bintu bingi bikyali ku mitima gy'abantu abamu beebuuza lwaki tekyabaawo, yali nsonga ki, ye nga ye yali amutegese yasirika tana kigambo kyonna kyakola ki kyeyogera, naye ngamba akakasa programu agenda okuddaku awo oba emu bbiri agenda kubanga ate abako nekyatubuulira kyamuyisa kitya. Abantu basinga bagamba nti yayoola n'ayitako buyisi nga newankubadde kyaliyo yagenda musanyu kubanga sente ze yazijjayo n'amagoba n'akola ki n'asibisa luuzi. So nze Nyondo Rozet mbadde ne cards promoter wa promotions awiki yabadde ku kamera era nga mbajukiza abanyondo glima bakola akazi ga kakabi ne kakuyoyota olususu ne kakujjako endwadde zonna naba Open Vision Tourism ate nga bano basaabaza abantu wano wali bakola air tickets ate era nga bakola visa zonna ez'enjawulo atakumira mpeera abatukuumire mpozi ng'omugenyi waffe abadde alina bukonna akatalekeka kayinza okusibirira oba egiyita entanda oyo yenna abadde ku Nyondo Media alaba. Abaana abali ku Nyondo oba n'abantu abatulaba ku Nyondo Media bannange eno generation yakola ate always ekintu ky'onaafuna mu mwaka okisetinga kati. Abazungu bo babeera ne dialogues where they write what they have to do in a year. Omwaka ogulabanga omunene naye omwaka muki omwaka gubeera mutono. Kati bobeera nga muganda wange tewafuna mwaka oguwedde making sure nti at least gunene omwaka bwobanga gulirwa gumalako tolinamu miliyoni emu making sure nti guno gugwako akiringo olina kameka 5. So tukole generation yakola ate munnaye n'abakazi ennaku zino baagala basajja bakoze eki bayinamu. So babeere bakozi n'abawagizi ba cards promotions ebigenza obubi guli eri omwaka guno omwaka tugenda tereezaamu ate n'ekivulu abantu kye basinga otubanja ekivulu kya kibiina kyenzikiririzaamu obadde tokimanyi nze ndi musajja wa Nuupu National Unity Platform. President abeera busy naye inshallah Katonda ajja munkola ki bw'aliba asazeewo nti kibe kijja kuba. So abantu babeere n'essuubi ekivulu ky'omukulembeze tukyakiriko, we are on it 100%. Neera abakyalina tiketi bazikume butiribiri abazisigaza because reason being nti mulimu abaana abalina sente abamu ne tubagamba sente bazeeyo tebazizaayo. So kati the only way we can pay our funds kwekyo naye nga kyetusinga obubasuubiza nti guno omwaka cards promotions we are coming back bigger than ever before. Obadde ku Nyondo Media program yo yoga hatakumira mpera abatukumire. Amen.